siropu yonna gy'osinzira okuba nga ate otulabira twetoddemu katono tukomyewo okusobola okuba nga ate tukwongerayo lunaku olwaleero tugenda kwogera ku bika by'enjiri 3 ebiva emagombe by'otalina kuwuliriza nga koogeza accidentally n'oba ng'ogiwulira akalediyo wekisooka kuba omugere kagweri egenda kutwala magombe direct ekusikirawo eri sponsored by devil naye nga basumba abamu bagyembulesinze in ignorance kutamanya bambi weewaawo waliwo abamanyi be bakola nga bakimanyi enjigiriza gye bayigiriza si ya bwakatonda nfu ddala obuuza kubanga mbalamusizaako mwenamwe n'abeekumira ku Desire Hope mu bali kutuwuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu kale akati si buli njigiriza yonna ekwata ku bukulisitaayo nti eri bibiriko si yawa bayibuli si buli njigiriza yonna gy'owulira nga boogera ku bagoberezi ku Yesu biki nti eri bibiriko nti ebaakingiddwa n'ebyawandiikibwa kuba esibuka mu byawandiikibwa okitegedde bantu bangi babulira enjiri for personal gain byakwefuniramu bangi naawe nfuniramu gwa tubalayoko balina n'emikutu social media handles naye nga simukkiriza naye ng'omwo mwatambulira amanyi mwajja okuwatira bafalabe atayirizaawo kati byowulira byonna olusi byayogera okwo temuli biba bifo abatalina kubikkulirwa eno enjiri ey'obwakabaka it's all about revelation kubikkulirwa yenjiri kakati abamu enjiri babulira eri fulo ayina what we call deception obulimba ejjudde obulimba buyitirivu nnyo olula gyakuguza kiro y'omuceere gy'ogula ku dduuka 13 nogigula emitwalo 10 just kakiro obukiro kano akugamba gw'omuceere bagulimye ku ttaka ttukuvu gw'omuceere gujjuddemu amaanyi ag'obwakatonda gw'omuceere omuzimu buunyiza tegudduka miliyoni kilometers gw'omuceere babagobye ku mulimu bagenda kukubira essimu nga bafukamire bakwegayirira gw'omuceere oba tozaangako ate ojja nafuna na balongo gw'omuceere oba embaga ekubuze omuceere ogenda kuba embaga emenye n'ebitooke omusajja asobola okukuwanira akusomera omuceere n'agugwegombesa n'otunda n'ekyolina ate so otunda TV ogula omuceere ate baba bisupaka isomera ebikube akugamba ate gulye mu bungi byokoma okulya byamagezi bikoma okwesomba ate amanyi byokoma ogulya ennyo olina kuddayo kituufu kuba guggwawo okitegedde so egiri endala ejjuddemu manipulation nkaleeta entya okukyusakyusa ejjuddemu obudyusi buyitirivu nnyo muganda kyayita obukodyo bungi ebirungo biyitirivu mu njiri ennaku zino so ejiri ezo tulina okuba nga tukola ki tuzeegendereza so ejiri yonna gy'owulira nejjudde obulimba gyekoma okulimba naawe gyokoma okwaniriza emyoyo egy'obulimba aye ogenda gitambuza ogenda limba mateeka kituufu olina okulimba toyagala kakati zino enjiri zegenderezebwa mmanga esooka enjiri esomesa nnyo ku kugaggawala prosperity wealth obugagga okusinga holiness obutukuvu nga yo emphasizinga nnyo bya bugagga woba oli mwavu Yesu tannakulabikira wano tetusumba abaavu okitegedde asobola okuvayo n'akugamba nti nno wano woba osimba Toyota oliko ekikyamu olina otuuka level nga osimba omwavu ennyo olina okubeera ne gundi haliya olwo oli mwavu bakulaganye ebyamagero era ne Yesu aba bamukulaga bamukulagira mu kategole yakugaggawaza
yakugagaza yokka agenda kukola kino agenda kukola kino. So tebakulagaako nti Yesu yeetaaga ggwe okusinga, yeetaaga ggwe okukyusibwa. Weewawona biraso bikuwa, naye waliwo obulamu obulala obusinga buno bw'ayagala osooka ofokasingeko. Kati bantu bangi ne babamisiriddinga, ne babatuuza n'okubakozesa bye tebateekeddwa okukola, kubanga avuga korona. Ayagala oba okyalina korona ng'okyali musibe, oliko obusibe, togeze mu bbanka ojeeyo akalooni, oyingiza wali yampya kawundu zikulemeredde, bagitutte n'akayimba bakatutte n'oddayo ate pulira. Let me tell you, obwakabaka bwa Katonda tetubupimira ku bugagga bw'oku nsi, nedda. Si kunywa na kulya, obwakabaka Katonda maanyi, mwoyo mutukuvu, kituufu nnyo. So enjiri yonna ng'esoosowaza nnyo prosperity. Ogenda America ogenda kola business, ebyo nga bisabe bakugamba, eyo nnyiniyo ye sitaani yagisize mu baweereza be ne bagitambuza okugituusa ku bantu okuba nga babalimbalimba bave ku mulamwa. Kiki ekyaleeta Yesu? Kufuula waddembe, kusumulula kuva mu mitego, kuva mu busibwe bwe twalimu, twali baddu ba sitaani. Ekyo kituufu. Kufuula waddembe, kusikira bwakabaka bwa Katonda. Ye mission enkulu. Kati Yesu teyagamba nti omugagga yekka yagenda obusikira. Lwaki yagamba nga kizibu. Mugagga bulungi naye yakimanyi nti buli muntu gy'akoma okugaggawala atera nnyo okuseseetuka, atera nnyo okubivaamu, atera nnyo oteekawo amagezi ge, maanyi ge, bwongo bwe. So kimubeerera kizibu nnyo. Ebyo bano be tubagamba nti nze Mukama yampa neebaza weebaza. Nze sikyasaba. Abaavu be bagoba emizimu. Nze ntulana butunanga Mukama weebale nakiwedde. So tukaline ku leve mumanyiira. Kizibu osanga omugagga prayer life ye ng'eri waggulu. Kizibu nnyo. Batono. Lwaki? Aba atandise okwesiga by'alina. Agasente weegali. Amanya nti kalina ebyo kirabika Katonda ye next king we. Enjigiriza ey'okubiri, enjigiriza ekulobera, olusoga oba ekutangira, tuzze mu lw'Ebuganda, tuzze Buganda kati, okwenenya. Enjigiriza yonna nga ekutangira oba teyagala kwogera ku kyekuyita kwenenya n'ekibi. Enjigiriza weeruwa n'eno. Wenenya ki? Ate video gye tusooseka abadde akugamba wenenya ki? Enjigiriza yonna nga bagamba wenenya ki buli saa. Busaa weetukuza. Eyo enjiri kabaka nnyiniyo ye sitaani. Omuzungu kyayita ba hypergrace. Ab'ekisa. Yakimanya byonna byagwa ku musalaba. Kugambye. Seeyeeya. Olwedde oli mulongoofu mbu. Wetukula. Yesu kasita wakkiriza Kristo. Kakati tokyalinako okunenyezebwa. Oli mutukuvu. Ebalete ekyo ekyawandiikibwa. Naye tebakimalayo. Kale tebaliiko okunenyezebwa abo abali mu Kristo Yesu. Ne kakomaawo. Abakola ki? Abatambula nga ki? Bakomaawo. Nti walokoka. Byaggwa. Eyo enjiri yonna ng'ekukugira okwenenya, etakkiriza kwogera ku kiwalwa amakanisa nga go tebakola ku kibi. Nga tebakyogerako. Bo bali awo babya kusuubiza. Empty promises. Ekano tukaisera nga Yesu tomutya. Tokyalina ntiisa ya kibi mu ggwe. Nga n'okola ekintu tolinaamu kiri kikulumiriza nti nenenya. So ezo njigiriza zikujjako omwoyo mutukuvu. Nosigala empty. Nosigala ng'oli awo kiwowonkole. Sitaani kati nga yayogera. So enjigiriza tugezanga nako gyesembereza. Njigobere wala. Guba. Enjigiriza esembayo, enjigiriza ekontana nti Yesu siri ekkubo lyokka ery'obulokozi. Yes. Eyo enjigiriza gyeri
ngakulaga ate waliyo Maria ate waliyo Tadewo ate waliyo ono ate waliyo Webisaka ate waliyo Daudi ate pastor bamutwalanga Katonda ate waliyo amazzi ate omunyu enjigiriza ya Setaani mwerere enjigiriza entuufu erina okulaga Yesu yekka lyekkubo n'amazima n'obulamu enjigiriza entuufu teri ayinza kuwonyezebwa teri ayinza kugenda mu ggulu teri ayinza kutuuka ku kintu kyonna nga tayise mu Yesu ekulaga nti nga Bayibuli egamba is all in all ye byonna mu byonna teri kyatondebwa awataliyo bulijjo kyatondebwa ku lulwe era bibye kati enjigiriza gyeziri nazo zikugamba omunyu so okubeera ne Yesu naye otunnyo otwo ate tukozesa nnyo abanye ebiseera ebyo omunyu gutrending okukozesa nnyo n'okusinga erinnya lya Yesu gukola mangu teeka mu mazzi sibanandikamu erinnya lyo baffera ezo zonna ndagaano za wakizikiza era obikola ebyo byebakugamba ebyo n'obikola manya oli butoola ne Setaani musa kimu kati oli mukozi waawe obanga ofuuse mwana wabaata abakwagala nnyo erinnya lya Yesu tebaligattako kintu kyonna lyemalirira kituufu nnyo teryetaagayo assistant nti ate jangu nnyambeko lyetaagayo obuyambi yemalirira kati enjigiriza yonna ebako ekirala kyekulaga nti nakyo osobola okukiwerekeza ku Yesu ebitambula bibiri ate kyosinga oteekako amaaso obuto olukuluma kyojjayo obuto obukuluma kyojjayo ofuna ebyekukanga kyojjayo ebitambulira ku mabaati kyojjayo enjigiriza ya Setaani mwerere mugigobe weesige ku mafuta dukayo naganywa bunywe bw'oba oli mu kifo ekyo kolaki duka buddusi dukayo emiki somera Abagalatiya 1:9 Abagalatiya 1:9 tubasomere enjiri baddagi Abagalatiya 1:9 agamba bw'ati agamba nti nga bwe twasooka okwogera bwentyo bwenjogera kaakano nate nti omuntu bw'abuuliranga enjiri wabula nga we mwaweebwa nga we eno nga teyakiwewula nnyo n'ekijjayo nga bw'okyagala ngusooka ojja kudda mu Luzungu nga bwe twasooka okwogera bwentyo bwenjogera kaakano nate nti omuntu bw'abuuliranga enjiri wabula nga bwe twaweebwa akolimirwenga bw'abuuliranga enjiri kale enegamba weti as we said before so now I say again if anyone preaches any other gospel to you than what you have received let him be cast mutwabula enjiri etali eyo gye mwaweebwa akolimirwe Bayibuli wekolaki bwegamba tetujja bakolimira tetujja basabira Mukama abakwateko Timoseewo ekyokubiri 3 ojja basabira Timoseewo ekyokubiri 3 agamba bw'ati kubanga ebiro birijja bwe balitakkiriza kuwulira kuyigiriza kwa bulamu naye amatunga gabasiiwa bali kuŋŋaanya abayigiriza ng'okwegomba kwabwe bwe kuli. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have enticing ears, they will heap up for themselves teachers. Kyekiriwo ennaku zino bwebeera n'ekyaki ng'esomesa butukuvu na butuukirivu ojja kubeeramu n'abantu bana oyinza n'okugamba ne mukyalawo taliimu n'omukyalo wange anoonya kuyibya amagero nawe ng'adda ku ggwembwe ate wenenye mukyuke simanyi ayagala za nviiri makeup bwengomuzaawo bw'ate Mukama ajja tugabirira kati kanoonye gy'agabiririra akuleetereko
So kanisa zisika zonna ezisomesa obutuukirivu n'obutuukirivu eziri ku mazima there are few people batono nnyo naye kanisa ezisomesa abantu be baagala okuwulira zirina abantu muganda wange zizimbye ebizimbe manyi waliwo enjawulo bye weetaaga okuwulira ne waliwo ishing words ezirwa gwe byowetaaga okuwulira gwe nebyoteekeddwa okuwulira waliwo enjawulo gwe byoyagala nebyoteekeddwa kati ennaku zino abantu obabuulira bye bateekeddwa owulira ojja sigaza muntu mu kyaki ekanisa bajja kugamba ekanisa zamwe mafuta anti ze bajja giyita nabbi obulimba naye ate obabuulira bo be baagala bakukubira akalala bakubira ne taata w'omukyalo bane bamwinako ebizibu mujje wali omusajja wa Mukama zirina ne social media zino gwoba obuulira abantu be bateekeddwa owulira vidiyo gyagisangako abantu 8 webityo tekuli like tekuli comment naye wagwa ku vidiyo ye byayagala owulira nga tanana kumalayo asooka commentinga kyasooka okukola this is so powerful man of God tanana wulira pastor byayo this is so powerful man of God nagiwerawo ne like it has blessed me mwe mwadde omukisa tanna akyali nakubwa advert bwa Google abawe omwadde omukisa nzibayenda okumanya so nga nkumalirayo enjiri ez'emirundi 3 zotateekeddwa kuba ng'owulira nga ziva mu bwakabaka bwa kizikiza era nga ozeesibako gwe manya magombo gena sosayo omutwe nga nsene enjiri esooka enjiri esomesa nnyo ebyokugaggawala okusinga obutukuvu ekyo kituufu ezo zo nnyini zo ye sitaani enjiri namba 2 enjiri ezikutangira okubanga wenyigira mu kwenenya n'okutegeera ekibi okukivaako ezo enjiri toziwuliriza za sitaani lwaki wenenya buli saawa Jesus died for your sin once and forever bikola bukozi oba ujjuka bwonona oddayo n'ofuuka muddu wa kibi ate ate olina okuddayo omugabe musaasira ate ove mu kibyange ati bantu bagamba oli omusajja nga mwesigwa atajjudde ekisa n'okusaasira his mercies endures forever bakateekako ne mu luzungu kakati tofaayo once saved always saved tebaliko kunenyezebwa abali mu Kristo Yesu n'osirwalira omuganda wange weetereze enjiri esembayo doctrine that contradicts Jesus being the only way to salvation enjiri ekontana oba ekugira okumanya Yesu Kristo yekka yekkubo ery'obulokozi enjiri giveeko ekulagako omunyu tinagwo osobola ogwesiga Maria ali wali osobola omwesiga ate nabbi gundi ow'obusobozi simanyi kufuna ku muceere enjiri yonna nyiniyo bamuyita Lusufa atudde ku kyalo Magombe basinga ategeera nnyo ebyamafuta awo bo baleese cupa terina kugwa mu nnyumba cupa teggwawo noba tolina bayibuli noba toyogedde erinnya Yesu wekasobola nefuta kiba kiwedde owulira ebitambula mansa amazzi mansa leero bagula buno obupiira obwefuira nga bufiira digida owulira omuto gugiramu wata biwako ne mukajwisi wenywere ne munva siika babaguza buto Fortune butto naye obutamanya buno sitaani ayinza okweyangalirako nakuti abanga kamuje ku malaalo agamba kati vaayo ngobe oba osobola wangobanga ati vaayo siibulago n'abantu oli mwesigwa nnyo gwatulaba naye Mukama akuwa omukisa kale badde mulabe mulungi omweza mulungi omukuto gwa David Hope ezo enjiri zegendereze muganda wange oleme komekereza ngo maze ebiseera nga gwoloza oli mu Kristo
kumbe oli ku Kristo. Kale muza twetolamu katono bwe tukomawo olunaku lwakatandika bingi ebitugenda okuba nga ate tutambula nabyo. Shalom.